Ebiseera bingi ng'abantu abayingira n'okufuluma Kampala beebuuza enguudo eziyinza okubanguyiza entambula zaabwe okusobola okutuuka amangu gye balaga. Mu mboozi yaffe ey'olwaleero tukuleetedde ku bikwata ku luguudo Balintuma. Oluguudo luno nga luliko obuwanvu bwa kilomita 1.7 lwe lumu ku nguudo ezisinga obukadde e Lubaga mu kibuga Kampala. Kinajjukirwa nti oluguudo luno lwakolebwa nga lugatta enguudo bbiri ku ezo ezisinga okuyingiza abantu mu kibuga, okwo nno nga kwe kuli oluyitibwa Ssentema mpozi ne Hoima Road. Ensangi zino abakozesa oluguudo luno okwo nno nga kuliko ab'ebidduka ng'emmotoka, pikipiki, beppo n'ab'ebigere beekokkola obubbi obukudde ejjembe ku Balintuma Road. Okusinziira ku alipoota yafulumiziddwa ab'ebyokwerinda mu kitongole kya poliisi eraga nti emisango egisoba mu 67 kino nno nga gyekuusa ku kubba n'okunyakula obusawo gye gyakawaabibwa ku kkubo lino mu myezi 3 gyokka gye twakakuba amabega. Twayogeddeko n'abamu ku bagoba ba boodabooda abakolera ku kkubo lino nga bo ku nsonga ezeekuusa ku bubbi obwasalako ekifo kino baayogedde bwe bati. Okwawukanako n'aba boodabooda ate bo ab'ebigere abatambulira ku luguudo luno nabo obubbi babulojja bwe bati. Manya gange nze Joseph Kalyesuula ne mutuuze ku kyalo kuno naye obubbi bususse ddala ku luguudo luno. Lunaku olw'okudda ne bamukuze boodabooda bajja ne basinga omala okukabba wa boodabooda we nga batuuka balunya boodabooda ng'akola ki ng'asimbula. Totegera bubbi bwe nsibuka gye busibukamu kubanga tulina ekizibu kya geto wansi awo, abaana badduka waggulu mu geto wansi awo. Kati abayaaye bonna basibira wa n'akulabye geto. Simanyi poliisi kyeyinza kukolera ku bantu abo kuba oba nabo bagirya tutegeera. Chairman wa Ssenkaatuuka oluguudo luno mwe luyita y'ensonga ey'obubbi yagyogeddeko bw'ati mu bigambo bye. Amanya gange bampita Nalima eri ze ssentebe w'ekyalo kya Ssenkaatuuka zone ekisangibwa eno ku Balintuma Road. Ekyalo kino eno kikuliddwako ekikuzizza abantu bangi nnyo ab'amaanyi era kubaddeko abantu nga batuuze ba Ssenkaatuuka famire ennene nnyo emanyikiddwa, kubaddeko abalangira n'abambejja. Naye ekyalo kino eno okuli oluguudo oludda olwa Balintuma oludda Embeje Emmengo, Embeje University Emmengo lwe ludda ne Nankulabye okwawukanya n'oluguudo olukirire Nabulagala. Naye tufunye obuzibu bungi nnyo mu kitundu kyaffe kino. Obuzibu obusinze bwa insecurity. Tuyina obuzibu obwo nti abaana abaddala abasoma endejje bafunye okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo, okubbibwa era bakubwa obutayimbwa, bakubwa babuyita bubulooka. Abasajja babeera ku ziboodabooda kuneeno basinga tambulira ku boodabooda ne bateekawo embeera ey'obunkenke kubanga tufunye reports nyingi ng'abaana bababbyeko amasimu, bababbyeko school fees, oluusi nga bapasibwa mu banka, bababbyeko n'ebintuntu ebirala laptops babibatwalako. Naye nga twandikubidde gavumenti omulanga nti singa kiba kisoboka etwanguyize ku mbeera etugirewo embeera eno ey'obunkenke. Okusookera ddala oluguudo lwaffe terulina mataala, nti mulimu obufo obwekusifu nga omuntu wakusanga asobola okunyigirawo. Olunaku nga 2 emabega awo wa Ssenkaatuuka awo banyigiddewo omusajja ku ssaawa zaaddenga ssaawa 2 era abantu bakuŋŋaanye bamusanze bamutuuze naye nga nannafa. Naye n'omuntu okutaasa omuntu oyo oba otya onoomutwala mu kitundu gavumenti bajja kubuuza abapoliisi ebibuuzo bingi.
Fahad Muchunguzi, MRU TV.